end of the financial year. Mu kaweefube okulaba nga buli mukyala mu ggwanga abaako n'omulimu gw'omutwe gwakola, omuzira kisa Esther Najjemba yasalawo okuteekawo ekifo okusomesa abakyala emirimu. Kino kiyambidde ddala abakyala abawangalya mu bitundu by'e Lubaga okuddayo okusoma basobole okubaako ne kye basobola okwekolera, basobole okuva mu kulera engalo. Abakyala abasukka mu 5 olwaleero bafulumiziddwa n'amabaluwa agabakakasa ku bintu eby'enjawulo ku mukolo ogwetabiddwako ba RDC ssaako n'abakungu okuva mu gavumenti eya wakati. Esther Najjuma eyatandikawo ekifo ekiyamba abakyala abakuliridde mu myaka agamba nti ekyamuwaliriza okutandikawo ettendekero lino kwe kweyongera kw'abakyala abatulugunyizibwa mu maka olw'okubulwa ekyokukola nga buli kimu basaba kisabe. Our research shows that 60% of domestic violence are from less money. Men live at home to use, such as buying food, salt, sugar, charcoals, etc. Wabula Najjuma agamba nti singa omukyala amala okutendekebwa n'afuna obukugu ku bintu eby'enjawulo kisobola bulungi okumuyamba okulwanyisa okutulugunyizibwa mu maka kuba baba basobola okweyimirizaawo. When they get these certificates, they can be able getting jobs in some enterprises. They start their own business. Akiikiridde minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo asinzidde ku mukolo guno ne yeeyamanga gavumenti bwegenda okwongera ekibiina kino ebintu eby'okukozesebwa eby'emikono okubayambako. Ku Lwokutaano olujja tugenda Nakawa. Director wammwe abaagala nnyo era yantumye n'angamba ku graduation party yammwe ayagala buli omu amuwe ekyalaani. Joyce Tamale eyakulemberako ekitongole kya Uganda Health Marketing Group nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asinzidde ku mukolo guno n'asaba abakyala abatikkiddwa buli omu okufuba okukwata ku munne okweggya mu mbeera gye balimu. Alidde mabega nnyo olw'embeera gye tulimu. Tetweyambye teri akwata ku munne era ekyo kye twokola ki kyetugezaako okulwanyisa. Ono yeebazizza omukadde Najjemba olw'okufaayo ku bakyala banne n'atandikawo ekifo ekibayambye okubaako ne kye bateeka mu mutwe. Abamu ku bano balina abaana, balina abaami. Ekintu ekyo si kyangu kwerekereza. Naye mu kwerekereza okwo kwe mukoze mbasibirira ekigambo kimu. Excellence kitegeeza buli lunaku bw'ozuukuka. Every day be focused. Mu kwogerako n'abatikkiddwa basanyukidde nnyo ekyamukyala munnaabwe okubayamba era ne bategeeza nti kati balina essuubi okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo. Joseph Muyingo y'abaddewo ku Radio TV Amasukkulumu.